mother's heart. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGPevents be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo mmotoka z'abagole mu bika eby'enjawulo kyangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tents abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo kati oyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi. BGPevents bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako kukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758681 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGPevents. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGPevents, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala byonna bya obadde weebuuza omuntu asobola okukwasaganya omukolo gwo ne gunyuma nga tofunye na stress. BGPevents be bantu abatuufu bategesa emikolo mingi ate nga tebasosola omuli embaga, Kwanjula, obubaga obutonotono obw'enjawulo. Blessed Gospel Promotions and Events era yebategeka ebivvulu, crusades, conferences, zisemina ate nga bapromotinga n'abayimbira ennyimba eza gospel yekka. Balina ba ushers abalungi abalokole abataswaza mukolo gwo bakolera selection y'ennyimba z'oyagala eza gospel gwazaagala ku DVD oba ku ka flash, oyagala nnyimba za mikolo za Christmas oba za kabagako zonna bazikuselektingira batuukirire gwayagala audio oba video production, music direction, okuwandiika ennyimba, oyagala sindika message nnyingi, bakola graphics ne designing. Balina ne ba service providers abeesigwa beweetaga ku mukolo gwo. Blessed Gospel Promotions and Events bw'obawa omukolo gwo tewejjusa gwabaagala bakubire ku ssimu noti 7758681 obagenda ku Facebook page yabwe Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGPevents. Excellence, integrity, time and hard working.
Kamera kamera people kama mzee mwe na mweteleze twebaza mukama anyiriza abagole bakwe okufi atenga bodini sanyu olw'omululu olwaleero amen. Nga bayimiridde mu kifo kino kyennyini mu kifo ekyo kyennyini ngenda kusaba bakadde baffe abatuzadde abagole sayidi eno mugenda kutuwa ebigambo byaffe ebirungi n'abaana bamwe bano nga bagulira bulungi nga bali kumpi awo olwekyo mugenda kubasaba mugenda kuyimirira bwe muti tube nga tubatuusaako obubaka obw'abazadde. Haleluya. Tumaliriza mukwano gyange abeebifaananyi bagenda kuyimirira bwe bati batuukidde abaana baabwe ate ne babakulu bannaabwe olw'obugazi bw'ekifo kyaffe tujja kuyimirira bwe muti tugire wano tusemesigi yabwe ly'abaana tubaniriza nnyo bakadde baniriza nnyo tugenda kusaba ekiseera n'entono yatuwadde n'emesigi Tuteekateeka bulungi tutendera kulati nembala kwetaaga twekubusabusa kubazadde bavunaanyizibwa tumalira okujja ebiseera balanda basaba okusobaka muffe eri abaana ate Uganda is not my best language. I would beg that I can communicate in English. I would like to take this honor to appreciate everybody who has sacrificed his time. It is not because of anything, because of the good of our children. I would like to express sincere thanks to the family of Mr. Mukasa Andrew,
to honor the request of my sons to go to his home as his sons-in-law. I would like once more to appreciate my daughters-in-law when they have been playing the song Emali, I went to hear them. When they have been singing that song in orchestra, meaning that when I had to go near them and I say, you have come to my home because of them. Therefore, the day is for joy. It has been signified with another very important occasion of the nature in a European country. In a European country. That is the day. Today is the day when King Charles has been installed. Don't you think the two kings are born in my home? Don't you think the two kings are born in your home? We are really very happy. Once more, I would like to congratulate my daughters-in-law for accepting prepared hands with my sons to begin a family. It is not something very simple. It requires patience, faithfulness, and others. To my sons, these children have grown up in my hands. I have not paid any fine that they have ever defined or gone with anybody's daughter. Instead, I've been invited. They have showed me their dear ones. So my daughters, there is no doubt. Give not from a face. My sons, I think I have not had here anybody complain that you're grabbing his wife. Therefore, once something is yours, you can't unyours. Once something is yours, it can't be unyours. I end by wishing you the best marriage. I'm the father of these boys. I'm never from Matthew. I'm a professional teacher. I don't teach in our district, I teach in the Legacy district here. The district of Maingi. If you have ever been in Uruba, before you reach Uruba Hospital, there is a boarding school called Uruba Day and boarding primary school. This is where I do my work. A lot of greetings from people to table.
have come here with a lot of them. But I set off my journey from school. But they are aware of what is going on now. I would like to end here wishing everybody the best. Thank you very much. The team I have here, they comprise of my cousins, my friends, and my wife. Our two sons, Simon, I got him from Madam Maggie. My child, I'm a big elder to her. I met her when she was in her senior three. We met in Uganda and got better when we had to do Simon. I did not continue. I stopped there and I started to continue studies. She's still my friend. My child is not set together, but she's my friend. Next to me, she's Jane. She stays with me. God has blessed us with children. I have some of those friends here. Some recognition for recognition. That one is my second born in my family. Seconded by the king from night. That is Oscar. He appears to be my firstborn. The beginning of failure is failing to get a partner in life. The beginning of failure. The beginning of failure is to fail to get a partner in life. It changes your title. Instead of gentleman, they may call a slut. Instead of calling a lady, they call a malaya. On that road, therefore, daughters and sons, you have fallen into this concept. We wouldn't wish you to get any other title apart from ladies and gentlemen. Thank you very much. Exactly. We should pass the word to you. With
agende asimaneko okubali bali abasimu mungalo abuzeeko mu ngeri enjawulo oba bakose omuntu omu ekyo kirungi kota tukukkiriza as you cross over that side and reach your parents. Bali batule ate baweeko omungalo banabe ekikolwa kyebakola ekyo kyakuta mukabo kikolwa kirungi nnyo kusinga ennyo amuwa ekifo abuze okukolwa naawe okutwalira. You are watching BGPtv, the Father's Heart.
254 bakusabye omukwako katono yatonda amagumba yatonda omubiri ebikobikola sisitaani kalanga naye kujukiza tioletayo ekizire omwana olwo n'okimuwa kikola bulungi nnyo. Heart. Obadde okimanyi nti osobola ofuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGPevents be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tentsi abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okukufunira reception y'omukolo gwo katoyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi BGPevents bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758683 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGPevents. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGPevents, likinga, subscribinga, oba ogoberere era yanirize n'omulala byonna bya
obadde weebuuza omuntu asobola okukwasaganya omukolo gwo ne gunyuma nga tofunye na stress. BGPevents be bantu abatuufu bategesa emikolo mingi ate nga tebasosola omuli embaga, ukwanjula, obubaga obutonotono obw'enjawulo, Blessed Gospel Promotions and Events, era ebategeka ebivvulu, crusades, conferences, zisemina ate nga bapromotinga n'abayimbira ennyimba eza gospel yekka. Balina ba ushers abalungi abalokole abataswaza mukolo gwo, bakolera selection y'ennyimba z'oyagala eza gospel gwazagala ku DVD oba ku ka flash, oyagala nnyimba za mikolo za Christmas oba za kabagako, zonna bazikuselektingira. Batuukirire gwayagala audio oba video production, music direction, okuwandiika ennyimba, oyagala sindika message nnyingi, bakola graphics ne designing. Balina ne ba service providers abeesigwa beweetaga ku mukolo gwo. Blessed Gospel Promotions and Events bw'obawa omukolo gwo tewejjusa, gwabaagala bakubire ku ssimu noti 775-886-3 obagenda ku Facebook page yaabwe Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGPevents, Excellence, Integrity, Time and Hardworking.